السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جبلك والسلام. الحمد لله. جبلك والسلام. ولا متعمل ولا. Seka chinga kola watu tabuna manchi chimbera chi walo kuzibona seka wange simanyi na kumanya nze bulaba eko omukyala mulwadde abaana balwadde embeera gy'olaba eno eya corona gye tuli mu lockdown lenti bamanja abalabe nze simanyi na kumanya essuubi lyanzigwamu dda Awamso waliwo eddagala liri mu Quran salati layli. Okimanyi nga salati layli mu swala eza sunna eza mustahabu yokka ye Allah subhanahu wa ta'ala gyayogerako emirundi 5 plus mu Quran mu swati al-Isra aya 79 agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naye yalina ebizibu ng'ebyo amugamba nti wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asuka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam azokukeka ekiro asale ku salati layli oba salati tahajjud yeyo yemu eyo osanga Katonda ajja kubeera nga amusitula mu kifo ekyasinza okubeera nga kyawaggulu abalabe amukingirize amugye mu bwavu amugobeko bbala na buli kimu amuwe ezzadde eddungi na buli kimu. N'olwekyo salati layli eddagala muganda wange ow'ekitiibwa Sheikhna esalibwa etya? Essola ya salati layli tugisaala okuva mu makati g'ekiro paka nga tebannaba kwaziina adhaani ya subuhi. Obudde obukyasinza okugisaala bwebwo nga tebannaba kwaziina adhaani ya subuhi. Erina eraka 11. Eraka ezo 11 tuzaawulamu emiteeko esatu. Omuteeko okusooka tusaala eraka 8, tusaala eraka 2 nga bwe tusaala subuhi. Tuswadde salata layli qurbatan ila Allahi ta'ala. Nosoma alhamdu mulaka esooka ne mulaka yo wamala alhamdu nosoma ne sura endala basuratul ikhlas endala yonna ng'ogimalayo ne mulaka y'okubiri bwotyo nosala eziraka 2 nozimala nosala 2 nozimala nomala eraka 8 z'engambi. Then wamala eraka ezo 8 ng'osala peya nosala eraka 2 endala salati shafa. Tugisala tutya? Wamala alhamdu osoma suratul falaq n'ennas mulaka esooka n'eyokubiri naye womala eraka eyokubiri tebeera na kunuutu. Then womala ezo okuzisaala nosaala eraka esembayo salatu witiri. Tugisaala tutya? Usalli salata witiri qurbatan ila Allahi ta'ala lakemu ofuna bulungi ebeera lakemu. Then nosoma alhamdu nosoma suratul ikhlas emirundi 3 nosoma suratul nas nosoma suratul falaq omulundi gumu nowanika emikono mu kunuutu nosoma nosaalirako abakkiriza n'obasabira abakkiriza abaafa n'abakyali abalamu at least abantu 40. Nfuna bulungi muganda gw'ekitiibwa. Then omala ogamba astaghfirullah emirundi 7. Noleeta n'edduwa zo zonna ne weegayirira Katonda ebyo ebizo byonna ojja kubeera nga obivaamu nga Katonda akkiriza inshallah ta'ala. Seka nosomye webide ku kintu kyakulungi okwanika emikono nze simanyi ne walamu kunuutu muganda wange ow'ekitiibwa webeera nga swala ya wajibu kati nga subuhi dhuhuri asiri bwezityo. Kunuutu wano yeyeddwa gye tusoma mu laka ey'okubiri nga tumaze essuula. Ofuna bulungi webeera nga swala ya wajibu yateeka subuhi n'endala bwezityo olina ogisoma mu Luwarabu buli kimu kisomebwa mu Luwarabu. Naye webeera nga swala ya sunna kati nga salati layli ne swala endala ezo eza sunna eza mustahabu kunuutu wano muwanisa emikono osobola okusoma mu lulimi lw'otegeera. Teweerabira ng'osoma mu kunuutu saalirako ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad yagamba Imaamu Ali nti alayka bisolati layli. Imaamu Ali ne salati layli ekukakasibwako oteekeddwa okubeera ng'ogisaala. Sayida ati naawe osumulukuka mu buli kimu osuuka ebizibu obwavu n'ebirala. Alhamdulillah. Kale omuntu oza kkiriza inshallah.